okusinga zoono n'okunoonya nze laba ekiri laba amagye kigakola abantu mu kulonda Zimbabwe amasasi ge gavuddeyo ne buli kati ate obuulya olw'eggulu olunaku olwaleero omuzize nkulaga okuviira ddala eri gye twatandikidde naye ebyaddala oyo nno gwebagoba polling agent si mulonzi bw'abadde akomakalu yayina olukusa lwa Electoral Commission okubeera awo wabula ekiri Zimbabwe ensi yeetaaga etuwulire kiddala ekiri ogwerengera nyinza okuba mbijjeemu olwebatuka nti YouTube eyinza otukwatamu naye kyenkusaba waka buno buli bw'oyongerayo ate buli awo ensi eyongera okumanya nti ekiri e Uganda ekifumba mutuko amagye ebyaddala gagobye ba agent oyo gwe bagoba si muwagizi mbwakumakalu awo wali supposed okubanga abeera ababanja akalulu batandikidde mu baana bato waliwo abagamba nti ekikolwa abantu kye bakozesa abaana bato mbu si kituufu wamma gwe ogamba kituufu oba si kituufu sooka olabemu obutambi buno ku mukuto gwa TikTok butandise okuba nga butambula maaso we wali ekinyusi kya vidiyo Uganda is bleeding, 7 must go. Uganda is bleeding, 7 must go. Uganda is bleeding. waliwo omukyala gw'entero lyako emmere batrackinze essimu y'omukyala oyo ne bagenda ne bamukwata abasajja kumpi nga 40 mukyala omu bamututte ntandika okukebera essimu ye balabe emboozi ki gye mbadde nnyumyanga naye nze njokya wolodingi oyo omukyala afumba mmere mulowooza nnyumya mboozi ki naye mwe mba mulaba nze gwe munoonya mukama wammwe atumye babbulooka abasoba mu 10 bantwale gyali nga bansuubiza mbu bansonyiwe nga bansuubiza eggulu n'ensi nga nsuubiza okumpayo ne ku ssente neŋŋaana mwabazze mu be baatumye bwe mubadde mujja okunkima babawaddeyo mmeka kubanga ze bansuubiza okumpa buli kummwe abazze era abakutte omukyalo oyo w'emmere kiraka temusobola dde nazikolera naye mukolera SFC okumala emyaka aga ze bansuubiza kati kino njagala nkibagambe abantu bonna be mugezaako trackinga mu nfune tebamanyi wendi kubanga siri musiru kubuulira muntu wendi kyekisooka okusinga zoono n'okunoonya nze kuba mu abSFC be batumunoonya mukimanyi bulungi siri terrorist siri criminal wabula njagala Museveni aveeko n'abo abamulya mu ngalo ffenna tweyagalire mu ggwanga ekyo tekinfuula terrorist mwatta abantu wa Muwanga Kivumbi mwabakuba masasi ku bantu bonna be mwakwata tekuli alina musango wabula mwaddira omusango ogwalina obuvunaanyibwa mmwe ne muguteeka ate ku bali be muttidde abantu baabwe nkiddamu teri muganda wange kaabe maama wange kaabe sisita wange kaabe mukwano gwange amanyi wendi
mulekerawo okukwata abantu obatulugunya mufumisa omukyalo oyo empiso mu mugongo. Empiso eteeberezebwa okuba nti erimu obutwa. Mumukutte muli abasajja nga 40 mumuwanisa amagulu ku mmeeza mumutadde ku katebe amagulu ne mugakwata ne mugawanika ku mmeeza ne bamuwamba ne bamuteeka mu drone. Of course olw'okuba ndi ewuwe ne tufuuka ba mukwano. Ekyokusomesa Hightower nakyo alabika yabula kukwata nnoni naye wabula wuliriza ebigambo bino bwe ngamba nti asomesa kino kyentegeeza. Balamusizaako bannayuganda yonna gy'osinzira kubanga olaba vidiyo eno amannya bampita Hightower. Byonna ebigenda mu maaso ebyokuba nga bakebera amasimu g'abantu okulaba oba olina ekifaananyi kya pulezidenti waffe mu ssimu ne bakuwamba, eyo mbeera yakukangakanga, eyo mbeera yakutiisatiisa olw'ensonga mwabalaga nti temubaagala, mwabalaga nti mubakyawa, mwabalaga nti temukyabeesiga. Kati essaawa zino bafugisa mudumu gwa mmundu, y'ensonga lwaki basobola okukuggyako essimu eyiyo gye bataakugulira ne bakebera balabe biki by'olina mu ssimu. Tayimu egenda kutuuka, mwe bannayuganda mmwe mbagamba, tayimu egenda kutuuka nga baagala bamanye na biki by'olina mu nnyumba. Mu nnyumba olinamu ssente mmeka ze weekuumisa, ng'era bwe balondoola eziri mu bbanka ne batuuka ne ku tayimu nti senga bbanka oteekako miliyoni 2 ng'obadde tugateekangako, bazifurizinga. Maneja wa bbanka n'akubira n'akubuuza, ssebo mulimu ki gw'okola gwe waggyemu miliyoni 2 ezaawamu, ng'olina obbannyonnyola nti natunze poloti n'obalaga n'endagaano okusobola okulirizinga just miliyoni 2. Kati time egenda kutuuka nga bayagala omumanya olunaku ospendinga sente mmeka ewaka, naye nga tebamanyi ozijjawa, ostruggolinga otya okuzifuna. Bwe tuteerwaneko, saagala mbeera eno yakutiisatiisa ebamalemu amaanyi. Mbalaba bangi muweddemu nnyo amaanyi. Golooza bwoggwamu amaanyi essaawa zino byonna by'obadde olwanirira binaaba biteredde. Bwoggwamu amaanyi amalwaliro eddoboozi ly'obadde okozesa ng'obanja oluzzi ku kyalo oba ng'obanja eddwaliro oba nga kyonna ky'oyitamu ng'obadde okozesa eddoboozi lyo nga n'omutima gwo gwagala, bw'obivaamu ebintu ebyo byonna by'obadde olwanirira binaaba biwedde. Olutalo lw'okuggyako dikiteeta lulwanibwa abantu ba bulijjo, era ebiseera ebisinga luduumirwa bantu ba bulijjo, era be beekolamu obubondo obulwanyisa nakyemalira. Tolinda chairman w'ekyalo oba kansala oba MP okulwanirira. Emabega wonna wabaddewo embeera ey'okukangakanga, buli muntu n'asasika, buli muntu n'asaasaana, era bangi ne bawambibwa n'okuttibwa ne battibwa. Era still tukyasobola okuddamu okwezimba kubanga amaloboozi gakyasobola otuvaamu. Katonda akyatuwadde omukka ogussa, tukyasobola okuddamu okwekuŋŋaanya yadde nga bataddewo embeera ekangakanga, tusobola okuddamu. Bw'abanga mu COVID-19 bannayuganda mwastruggolinga emyaka 2 ng'eggwanga liriko kafyu okumala emyaka 2 nga gavumenti tekuwa kyakulya, naye ng'ate mu prosesi y'ogenda kunoonya ekyokulya abeerodiyu baabattanga, era bangi ku mmwe mwasibwanga ng'okuvaayo malawaayo 2,000 oba otwalibwa mu makomera. Lwaki essaawa zino ku kyokulwanirira ensi yo obeera onafuwa? Mujjukiremu embeera gye twayitamu mu COVID, nti wali tusobola kwakiseesinga n'okufunaako okulya, n'okyali wa mukwano gwo ononyeyo ekyokulya ng'ekyo kikkubya emiggo oba okuttisa. Kati ate kino ekyokulwanirira ensi yo, bannayuganda musooke mweggyemu ekintu ky'okulwanirira for God and my stomach
including my family. Kyekituleetera okuba nti newoba bakuba omuntu ku kkubo mujjayo bujja video kutandika ku recordinga ofune content nti oyo bamututte. Lwaki mu America basse omukyalo omu eggwanga lyonna lisituse. E Sudan batta omukyalo omu eggwanga lyonna ne litabuka. Paka kati nena kyemalira we Sudan ali mu komera. E Uganda basobola okutta 10,000 buli omu n'addukira mu nnyumba ye. Bwe banajja ku mulyango gwo nga bwe wadduka nga battooli nga bwe wadduka nga bakubooli naawe ojja bulwa kudduukirira. Muyige yadde tukulidde mu mbeera ey'okututiisa, tukulidde mu mbeera ey'obutaba na mukwano gwa wamu nti oddukira ewa munno n'omutaasa mu mbeera yonna tusobola okukizimba. Ng'osobola obuuza omuntu lwaki okuba munno akoze eki kaabenga musirikale yali mu kutulugunya omuntu. Muddemu muzimba omwoyo gw'eggwanga. Yes, president abasomesezza buli kimu naye muyiga okulwanirira. Va mu byolwanirira famire yo. Lwanirira munnansi kabanga lyeto gundi bodaboda etomera eti omuntu oba emmotoka n'entomera omuntu ku kkubo amazima omuntu n'amala essaawa ezi nga buli omu yeebuuza oba waawa oba yavuddewa bambi kati famire ye temanyi. Sooka oyoolewo oyo omuntu obeera omu ku oyo abagenda onoonya famire ye ng'ali mu kulabirirwa. Naye Uganda bakutomera mayiti yo n'ebeera ku kkubo okumala essaawa ezi. Kuba ne poliisi bwe bagikubira ne bagigamba wano batomedde omuntu afudde etwala time okujja kuba ono afudde tagenda giwaayo 5 oba 10 okumujja ku kkubo. Naye babagambe nti waliwo ankubye leete 10 tugende tumukwate. Baganda bange tuddemu tuzimbe nga bw'olaba Munnayuganda yonna yonna gy'ali okwetolola Uganda yonna oba obweru wa Uganda oba olabye muganda wo era ng'osobola omulwanirira. Bampita tawa mutambuze video mukuume obumu bwe bugenda otuwanguza.